Luyingidde olunaku olwokusatu nga nabbambula w'omuliro akyateta okusaanyaawo ebitundu n'ebintu eby'enjawulo mu ggwanga erya Yisirayiri. Omuliro guno gwatandika ku lunaku olw'okubiri, gwatandikira mu kibuga ekikwata ekyokusatu mu bibuga ebisinga obunene mu ggwanga erya Yisirayiri ekya Haifa, ekiriraanye lissemayanja lya Meditarean n'ebibira eby'enjawulo. Abantu abasoba mu mitwalo 8 be basenguddwa mu bitundu bya Yisirayiri eby'enjawulo okwewala ekibambulira ky'omuliro ogutambulira ku misinde egya waggulu olw'omusana omungi ogubadde mu bitundu by'omu mambuka g'e Haifa ssaako n'omuyaga ogukunta. Wetwogerera amasomero, amakanisa, amakolero n'amakomera gasaanyeewo olw'omuliro, emmotoka zookeddwa era nga n'enguudo nnyingi ziggaddwa, wabula gavumenti ekyakola ekisoboka okulaba nti omuliro guno gukoma nga n'ebimotoka ebizikiriza omuliro bikola butaweera. Tewannavaayo mawulire ga kufa kwa muntu yenna, wabula waliwo abangi abakoseddwa ekikka ekibaviiriddeko okuziira nga bano baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo. Okunoonyereza kukyaviiriddeko omuliro guno kukyatankanibwa nga bamu bagamba nti gwavudde ku muntu omumama eyasudde sigala mu kibira, ate abalala nti akabinja ka Kason akali ku ludda oluvuganya gavumenti kandibanga ke kaakumye omuliro guno. Wetwogerera omuliro teguli mu Haifa wokka, wabula gukutte n'ebitundu ebirala, ekireetedde ne Ssaabaminisita w'eggwanga lino Benjamin Netanyahu okuvaayo n'alagira abakulira akabinja ka Kason okusibibwa ng'essaawa ya kaakati abamu ku bo batemeza mabega wa mitayimbwa. Benjamin Netanyahu akubidde amawanga ag'enjawulo omulanga okuvaayo nate okubayamba ku kuzikiriza omuliro guno, era nga amawanga okuli Italy, Butuluki ne Russia gatuusizza dde ennyonyi ez'omu bbanga ezizikiriza omuliro guno n'amazzi okulaba nti tegusaasaana. Guno si gwe mulundi ogusoose Yisirayiri okufuna ekizibu nga kino, wabula ne mu mwaka gwa 2010 nabbambula w'omuliro yakwata ebibira by'e Camel, omuliro ogwali gutambulira ku misinde egya waggulu olw'empewo, nga guno gwayokya ne bbaasi omwali mutambulira abakongwana, bonna ne bafuuka bisiriiza. This is Kingdom TV.